Ezo zetusiibamu. Sigala mu kafeera. Abantu omwana wenda kukumatambula. Yese Yeah. Bamukoleze mwana nomuto Tama yeje jinyane bamukuba. Bamukuba embigo bamukubye emisefu zona afu. Babaddeko basatu. Nanyini boda bamusse naye munatusonyiwa tufumirira nnyo bannaffe abakoze ekikolwa ekyo okukwatira amateeka mu ngalo si kirungi naye obubbi bwa boda buyitiridde emukono ensonga eva ku bano abantu abatalina amasiteegi wanene emukono muntu waba alina stage tasobola kukola ekikolwa ekyo abantu kye bakola ogenda kunyakula obusawo bw'abakazi okwata abakazi okubba amasimu ekintu ekyo tetukyagala. Bodaboda batusse nnyo era n'ababbi bayongedde okubeera abangi naye nze nsaba bannange tukwatire bamu wamu ne security wamu n'obukulembeze obututwala ffenna tubeere nga tusobola okubeera nga tujjawo obubbi obwo mu mpolampola era n'entegeza n'abo ababbi ti mu Mukono Central Division ffe tugenda kubeera ne security emala ogenda okujja okubba jangu ng'omanyi nti ogenda kubeera mufu kuba olw'ensonga nti ffe security twagimaze dda okugikola egenda okuba ng'etutwala mu maaso eyongera okubeera ng'enyoonyereza ensonga ezo bantu bangi bafiiriddwa obulamu naye nga ate si omutuufu abaddewo ekikolwa ekyo bantu bangi beerimbika mu mulimu ogwo naye ng'ate waliyo abatuufu kati kitegeeza nti tuba tuggyewo okunyonyereza kwa poliisi okubeera okutuusa ku ekyo ekinusi kubanga oyo omubbi tabeera omu babeera bangi neffe tutwalira amateeka mu ngalo tuba tuyonoonye obujulizi obubadde bugenda okututuusaako ekinuusi kiri ekyababbi abatuufu. Awamu tusobola okulaba nga tulungamya omulimu gwa bodaboda n'omuze gw'abalubyanza bangi naddala ku Bugerere Road, Kampala Road, Jinja Road batumazeeko emirembe kitegeeza lubyanza yajja mukolako emize mingi ate ajja kusigala avumaganya ekifo ekyo wamujje so nammwe abasaabaze ne twongera okubakuutira musobole okumanya
ku mastage gemusanze mu kibuga nti amastage gabaawo era nammwe mwanguyirwa kuba omuntu agenda kuvuga bulungi oba omumanyi oba omutegeera era nga n'omulimu gwakola ogulaba. Ekikangabwa eky'amaanyi abantu bwe bazze nga bagoba omuntu ateeberezebwa okuba omubbi wa boda era bwe batyo ne bagimusuuza era ne bamukuba emiggo mizibu egimujje mu bulamu bw'ensi eno. Ng'akulembera aba bodaboda nange okwongera ku bannange abalala sikkiriziganya na kyakutwalira amateeka mu ngalo bw'abasajja abanyakula obusawo munaddala ku bodaboda nga beeyambisa pikipiki buyitiridde. Abantu abava mu bitundu ebirala okujja okukolera mu kibuga Mukono batukoze akabi kanene kubanga omwana alina stage tasobola kwetaba mu bikolwa bya bubbi bifanakanako bwe bityo kubanga abamanyiddwa gye yava okujja okukolera mu kibuga Mukono. Naye kati abakola ebikolwa ebyo mwana wattu tebabaako mastage akolera buli wasanze. Tukubiriza abatambulira ku bodaboda nti mulinnye pikipiki eziri ku mastage kubanga abantu abo babeera bategeerekeka. Naye bw'oyagala okutwalira layisi okwo ojja kusanga ebizibu kubanga oli ajja kukutwala ate nga alina ebigendererwa ebirala. Sibo abalowooza nti mugenda kujja mu kibuga Mukono okubbiramu. Ekyamazima twagala okubalabula nti security tugenda kugyongeramu amaanyi. Ekyamazima naffe tugenda kubeerinda mu mbeera emu oba endala. N'olwekyo tubasaba alimu omuze gw'obubbi lokoka osobole okuba nti owona ekibambulira kubanga recently baseera abamu mu kibuga Mukono era batwalidde amateeka mu ngalo naddala ku Samazi Garden abantu baali banyakula obusimu era twabalabako nga bakubiddwa ne bafa. So tubasaba bw'obaamu obubbi ekikengeri eyo olokoke okole emirimu egisaanidde egitali gya bubbi. Wankubadde omusajja oyo ateebereza okuba nga abadde mubbi naye tumutta ate tuba tukotogedde okunoonyeza kwa poliisi. So enkola entuufu yandibadde nti wandibaddewo okukwata omuntu ng'oyo n'asobola okwogera ababbi banne babba nabo. Naye tutwalira amateeka mu ngalo kulemesa security naffe abakulembeze okutuuka ku kibondo ky'ababbi. So nkubira omulanga aba bodaboda bonna mu Mukono district n'emirirwano wabawo omuntu gwemwekengedde nga mubbi tutemye ku bannaffe betwala nabo ab'ebyokwerinda tusobole okwongera okunoonyereza okukwata ababbi abawerako. Naye tuttako omu mu ngeri yogamba nti ekkooti eyaffe etulirawo omumwa gwo tuguwonye olusinza n'okutta omuntu atalina musango. So nja kusaba tugezengako okusooka okunoonyereza na kutekinga action yonna. Edde nnyo aba Mikono kimpadde bangi nnyo ababbisa omugwa tubadde n'afande RDC atugambye bakomyewo. So mbakubira omulanga mwenna gezaako okuvuga omuntu ng'omuvugira awali abantu. Omuntu akutuma gye otamanyi obudde obw'ekiro kwa kusuubiza ssente nnyingi. Njasaba mubeesonyiwe. Nammwe abasaabaze tumanyi essaawa y'amazuukira abaana baffe bagenda kuwummula okuvayo ku masomero. Njabakubira omulanga mugezeeko tambulira ku bodaboda eziri gazetted ezirina stage nga chairman waffe wa Mukono Central Division Nkulu Kiwanuka Kasula watugamba mugezeeko linnya abantu abali ku mastage eziri gazetted. Ojja kwagala okulinnya omuntu atalina stage olwokubanga kusabye ssente entono ate ogenda olusuulemu oba olugulemu obulamu. So mugezeeko linnya abantu abalina zi stage